po jako akawuwo. Omukolo ogw'okujaguza olunaku lw'abakyala abawangaalira amasoso g'ebyalo gwabumbujidde ku kyalo Kisuga B mu muluka gw'e Namalere mu ggombolola y'e Galiraaya mu disitulikiti y'e Kayunga, ng'olunaku luno lwatambulidde ku mulamwa ogugamba nti okutereka emmere wakati mu mbeera y'obudde ekyukakyuka kiyambeko okuzimba omukyala w'omukyalo mu bukalubirivu bw'ayitamu kiyite Food Security Administrative Climatic Change Building Resilience for Rural Women. Omujaguzi omukulu abadde minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Honorable Peace Mutuuzo, ssentebe w'olukiiko olw'abakyala mu ggwanga Hajati Farida Kibowa wamu ne Robina Akwinora nga yawanikira olukiiko luno era ng'onalaze obwennyamivu olw'omuwendo gw'abaana ab'obuwala abafunidde embuto mu kiseera kino eky'omuggalo ku myaka emimpi. Seeing a young girl becoming a mother. It's so painful for a child being a mother. It is so disheartening, honestly. Sometimes it's just because we are unable, but no matter, I know we are going to do more to advocate and talk to our young girls that being a mother should be left for the women, not for the children. Ssentebe w'olukiiko lw'abakyala mu ggwanga Hajati Farida Kibowa mu kwogera kwe asoose kusaba gavumenti wamu n'ebitongole ebikwatibwako obutajjawo nsimbi z'abakyala. Ono bw'agambye nti zino zaakola kyamaanyi nnyo mu kukulaakulanya abakyala n'okusingira ddala ab'omu byalo. Nga bwe tubadde tufuna ssente za web, tusigale nga twerondera ebibiina, tusigale nga twerondera bye twagala okukola. Oba omukyala ayagala kukola ngatto, oba ayagala kukola liquid soap, oba ayagala kukola kyonna ky'ayagala abeere nga yakyesalirawo, kubanga ffe tumanyi ng'abakyala tetulina ttaka, tetulina nnimiro nnene nnyo. Singa propose naava waggulu n'ejjeeno tujja kuba tetuyambiddwa naye tukakasa nti. Minisita Peace Mutuuzo asinzidde wano n'asaba abazadde okukuuma abaana baabwe obutiribiri mu kiseera kino ng'amasomero gakyali ku muggalo, wabula ng'onalaze obwennyamivu olw'ebyokunywa ebiri ku katale ebimanyiddwa nga energy drinks byagambye nti bikoze kyamaanyi nnyo mu basajja okukwata abaana abato abatannaba kwetuuka. Kuwummuza n'ebirala kati bw'oba bamala okuteekamu akantu ako omuto n'omukulu aba takyamulaba, tayawula ku maama w'omwana oba omwana okukakana ng'abaana baffe bana bakoze ki babonoonye. Ate mu kaweefo w'okumalawo ebbula ly'emirimu bw'abavubuka mu ggwanga bannalotale Tabeeri e Kasangati batandikawo enkola ey'okusomesa abaana abatasomangako wamu n'abo abaasomako wabula ne babulwa emirimu egy'omu mutwe okusobola okweyimirizaawo. This is a scarf. Let me put it on. All right. Okay. This is a scarf. She's going to put it on so that we can see. Ku mwoleso ogwategekeddwa bano ku Hotel Africana mu Kampala, Patrick Michael Ayota ng'ono yamyuka ssenkulu wa NSSF asabye abavubuka okulekerawo okuyimba oluyimba lwa COVID-19 wabula bongera okubeera abayiiya n'okusingira ddala nga bazimbira ku ebyo bye basobola okukola kibayamba okwejja mu bwavu. The idea is we have to be able to pool our resources, and business is about two things that we say. Two things is about business. Minisita w'ebyensimbi mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa era omu ku batandisi b'enteekateeka eno eya Rotary Vijana Power Sales Pitch and Job Fair asabye abavubuka obutanyooma mirimu kubanga basobola okutandikawo n'ekyo ekitono kye balina, bw'atyo n'asaba abazadde okuyamba ku baana baabwe okukyusa endowooza ze balina. Singa obunene kwe kuba nti abavubuka, abakulembeze, abazadde tetulaba mikisa giriwo bavuga gye basobola kutwala kubako kye beekolera. Kale Rotary mu Uganda ne Tanzania tuyina enteekateeka ewagira abavubuka nga tuyita mu kubakwata ku mukono nga tubabuulirira. Ye Rotarian Julie Kamuze Musoke akulira ebyamawulire mu Rotary Vijana Power Sales Pitch and Job Fair annyonnyodde bye bakola ebiyambye abantu okulina abaana abatasoma. Kiki kye baagala
kaakati bagenda okusomesebwa mu ngeri y'okukolamu ebintu naddala bwe bikwatagana n'emikolo egyo gye bagenda okukola egya bizinesi. Bagenda kuba bayiga business plan bagiwandiika batya, ofuna otya omwetaago, opportunity, omuzungu kyayita opportunity. Mukibi cameraman ne Kanyike Kevinzi be bakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Kanga nkolera abantu nali sina mulimu, nali sina nnyo qualifications kuba samala